okulaba abantu BNRM nga babalyanga Isima kitegeeza omuntu oyo abalya tayagala nko Museveni. Kale tuveeyo mpolisi bajja kubuuzako Kaye ogezo tugambyeko nti wakati wonne Isima yes waliwo embeera y'obutakwatagana tukkirize nti agenza okuwumula nga mwaddingana nga muli omuntu ono asi nnyo Isima tubadde manyi let me tell you obutakkaanya we can agree to disagree free man ono asobola obutakkaanya naye naye tekitafuuka mulabe wange oba ono bakiganisho tafuuka mulabe ono ayina kati ono mukwano gwange nnyo ayina ono wabe mukke akimanyi nti amaanyi gafe aga Bobi Wine agategeera tekitufuula balabe si kyekyo muganda wange kati ffe twali twamachwalinga ne Isima nga amanyi byenzikiriza nange manyi byakkiriza era nga tekitufuula balabe era kyeŋŋamba bannayuganda nti mulirwanawo newaba awagira kirala kati kino kyobuuzizza nti agenza okuba nga mutegeeragana Isima tubadde ne programu ku biitu lwa Sunday singa ssaawa zino twatuusa dda buli omu kuba munne you know naye nga wetukuluma tusobola okunywa ne kacaayi okitegeera ekintu ekyo wadde of course sobola kanywa nga yakandeetedde okitegeera ekintu ekyo olina okwebeereramu now naye nze Isima twatuuka ku level ey'amaturity ey'okugamba nti omuntu asobola okuwagira kyayogera nempagira kyempagira fena ne tubeera mu Uganda eyeyagaza. Olowooza nti okufa oba okuvaawo kwa Isima Olaxes kuleseewa industry ya entertainment ne ba bloggers in particular? Kankubuulire mulaba bino abantu bye bagamba nti nze ndi mukkiriza muzeeyi wange omu kubasooka okusumba ekkanisa y'abalokole Full Gospel Church one ekyo kye bagamba ekyandiko kigamba Mukama ayina kasanvu era wofa Mukama ayina kasanvu bw'ogenda Mukama ayina kasanvu. Njagala okugamba bannayuganda ewaava Musa tewaddangawo Musa bannabbi bonna Isima badde musiraamu wallahi tambulako nze ntambudde amawanga ewaava nabbi Muhammad tewaddangawo nabbi Muhammad Ibrahimu weyava tewaddangawo Ibrahimu ewavudde Isima ikanaguli nkusiba wasobola obutaddawo Isima era mbadde wano ng'obusungu bunzitoyo bbala mugambye lekera okukola ebintu ng'enkovu wenna buli kyokola nkusaba mmotoka wena oba kwegamba omanyi bubali siro naye kwegamba mu bwasiro bwa bbala babadde baafuna Isima era abadde mwenda waabwe nkubuulira ebyaddala Isima industry ya Uganda efiiriddwa Isima abayimbi abo mbalaba abayimbi abo emiya kwogerako nze nsobola okuba ku media zirina abayimbi abandi ku fingertips mbanjogera example njiwa ku Parasolidia Jasmine Shiba Spice owalaba Joyranda Nina Rose abo n'abalala ne jeko mubogerako nga wembogedde waliwo omuntu aga olaba wisdom ayogedde ku Joyranda tegeza wakabi ekyo tubadde tutukola ne Isima without pay. So industry entertainment nga yefiiriddwa ne mu America waliyo ba stand up comedian ba Eddie Murphy wona batandika ba stand up comedians tubadde tukola ebintu kwogera you come speak as you Eddie Murphy ayina be making movies oba ne mukwogera naffe wano tukkiriza waliwo betuwaniridde waliwo abayimbi mbutuufu nga singa sikwogera kwa Isima oba kwaffe ebyaddala kkirizagana singa kati nabo baagwa nga batambula naye nga they are living dead kati naye nga wetuboogerera omuntu aga kitegeeza omusajja oyo akyalimu ku maanyi otegeera so entertainment industry efiiriddwa tugenda kudda kati mu entertainment industry ng'eringa y'erwanda erwanda bonna buli muyimbi yenna ayina balinga abayimbira ekkanisa mwenna oyimba otyo oyimba otyo so vibe ya Isima era nze mbadde mugamba Isima kati gwoli wa East Coast nze ndi wa West Coast nga tukikuba bwe tutyo mu entertainment industry ekkirizagana efiiriddwa walinga omwana wajja mmwe kandas ku TV zammwe ne mugaana omulabawo ennyo Isima nga atandika omwogerako ogenda okulaba nga otegeera nze nafuna issues n'ennyonyi yaffe ey'eggwanga ne kwali kwogera ne bakirongoose era baali bampa tiketi nja ne mbagamba siri munaku naye you just mulongoose era wenjogerera mbeebaza ti Uganda Airline kati right now bakuwa tiketi kubeerako check-in time ne check-in time ebeerako luli tekyaliko ku tiketi njagala okutegeerako olinawe under the association badde twalaba bloggers anti kakati Isima yabadde president w'aba bloggers nze deputy weewaawo of course Isima omanyi mwana kati ono jozono kale ono bakiga nation lwakubanga kwebuzabuza naye akimanyi bw'ojja kati abasajja bano beemukoba ki beesimba muwe obanga yeetaddemu omuguwa twajja bano abasajja ne bampa olukalala olugenda okulonda nga bagenda okulonda balinga 92 tugenda omumaliza omanyi olwesimba n'abantu b'enaare mu Muganda wange twagenda omumaliza nga abalonzi babadde 2 nga mu 3 ne mbabuuza mulinde naye nga nsinzeko akalubu kamu ne mugamba musajja gwe bana abalonzi bavuddewo ate mwampadde olukalala lwaki bantu 92 ngenda okukiwunzika
nga bano bonna babatadde ennyala bali eyo kukusa Isima ne bamulayiza ne baleeta ebigandula balooya nagamba waayi nawe nasanga Isima nanga naye kakati Kaye wizidomu Kaye nkaddiye actually Isima yaŋŋamba ekintu ekyakyusa mindset yange yaŋŋamba Kaye nzikiriza okyali mwana muto gwosobola kufuuka president emyaka egijja naye wisdom nayogera ekintu kino yanga wisdom nkoze ebintu bingi nga nemererwa naye kino leka nsucceeding wisdom oyagala nfenga siinaako bukulembeze nanga wayo musajja kankole ki era kakati tugenda wali kusiibula president kati muteeseteese mutya okubeera nga mumuteeka mu nsi ey'olubeerera kyakabi of course kati nga nzaali mu ntebe ye ndi mu coordinating abaganda bange sikikolanga nzekka of course ntebeye ogizeemu ogyewadde oba bakulonze immediately nanti kakati kanda sagala obuuze bibuuzo nga abibuuza libya Jasmine kakati you are talking to Kaye Wisdom mutawani w'omulala tetwewa kubanga buli buweereza bano bonna abaana boolaba n'abalala bootalabako bakutte sente zaabwe bali wano lwa buweereza sijjeewadde but president wavaawo they can't leave a vacuum so wendi Balita Kagwa, we are coordinating by Vice President Ngaba Satu region Ezenjawulo. I'm coordinating that in a committee one mukuzi. And my job is kwa president si kwata nyonyo sente zange zijja kunzigwako kubanga kuva kugulu tuwe kubira wano sente bicha nendi musanyifu muzeyi yazewa ne sister wa Isima. Our job was to coordinate people abatwagala tuwa sente asose njagala kwebaza muzeyi Haja Mistigu n'empire ye gwe ye muntu yasoso tulaga love n'agamba ne Uganda service njagala jebaza ne taking over ne Hamistigundu ebyokuziika ekyo ne kiggwa mbadde ndi awo ng'ebintu binyiziza nzo manyi wenyiga saa nyiga nnyo ngenzo okulaba n'empuli essanyu nga speaker Anita Among nga atumye aidiwe nga ze labwe twogerera ebyaddala yesabikirya ne mukulu sabit nga bazze wano era we batuuse ne batubuuza mwagala ki ne kali fe tukoze nga committee we don't handle money era muzeyi tumuleese buli ayagala owulidde neemuke bwerese $5,000,000 netuba movement njagerera n'okwebaza ono omusajja ku mulundi guno mwatu bazuukuse mangu balese $5,000,000 era tuwadde simu ya muzeyi wa Isima nesigendako ndi musanyufu nti muzeyi wa Isima wali ne family ye at least ekitandikira kutwagala tusendinga Isima mu kitiibwa naye ate nyina ekintu kyenjagala okugamba abakuba abantu Amasasi mwe baneekamba buulire omulembe guno gufudde bufi fe kanisa gye twakulya baatubuulira bulamu butaggwaawo nti enkyofa naye oyimirira otya mu maaso ga Allah oba ga Mukama Katonda omulembe guno gufudde nnyo nti kakati tulaba abasumba bali awe bawasawe girawe bawasawe bakola ki we boogere b'ekisiru bwe beevuma n'olaba omusumba nga avumye munne ekivumo eky'amaanyi waliwo ne yavuma omuntu eyamoola n'amugamba ti alina ekiwalata kimugenze paka mabega naye nga yamoola kati kikyengezaako okugamba abasumba bano abanditadde entiisa mu bantu bano abakuba abantu ne babajjukiza ti Yesu osobola okutta Isima leero naye enkyo ogenda kuyimirira otya mu maaso ga Katonda mwettu abandi kikoze abo basumba mu mulaba balina media ate bali mu kuwasanga ba defending obwamalaya bwabwe bwe bavuma abantu bwe bakola ki kyova banze Katonda abantu bagabuzido mu ngoli mugumu totya kufa nagambye abantu era kati kankiddemu njagala okulamba nyina omwana omu nze musayi gwange wali wa Dr. Lubega omuntu yenna wakeera n'agamba ayina omwana wange nawe kandasi n'okeera n'ogamba nyina omwana wa Wisdom nga nfudde bajja mwana wange we bati ku musaayi singa abagufaanagana dyeni bamuteekawo akatono kenyina akange ka mwana wange siraamye waayi kubanga baŋŋamba ku nsi kuno sigenda kufiirako olaba Isima neeyamusa asobola obutawangala nga Isima naye njagala okujjukiza eyasse Isima n'abo abaagala otutta lugenda kuba olunaku twesinkane mu maaso ga Katonda nze waliwo abantu abamu nga wembasanga mu ggulu tolaba nti Lucifer yakola effujjo mwana nakkirira na kimu kyakusatu bamalayika wano ku nsi nze waliwo bengenda osanga mu ggulu nti musanze mu ggulu Katonda atudde wali mugenda kulaba Kaye si mu ggulu osegeera kubanga kati labayo bwe twegatta kati singa kibaawo ti Wisdom bamusse Isima kirumira abiriga olaba force netwegattako netwegattako ne jeno alonda gwe muganda wange Katonda tasobola tugamba mbone yabatta kale musonyiye wuno mu ggulu olaba Lucifer yali omu nakkirira na kimu kyakusatu tugenda mujja kulaba okwekalakasa mu ggulu kamba buulire buli muntu atta abantu nkujjukiza weeba enjiri togiwulirangako
egeyena is real neggulu is real okufa kiri real n'obulamu obutaggwawo gye kiri nga w'obeeraawo gwatta abantu n'oloota jjajjaawe yafa ng'olabanga muvi n'omuloota n'akuloosa nkujjukiza nti egeyena gyeri fe abamu abanzaala abasiraamu kuliddeko mu busiraamu ndi mulokole saawa yonna nayongedde no kati buli keera ngamba Mukama Katonda nenenya era kati nenenya bannange be nasobya byonna kubanga nti saawa yonna oba weetegese okuba tolekeraawo muganda wange ebintu by'okuyingira eggulu byakwefubako okeera kwenenya Katonda naye omumanyi nawe mwana oli kyali olina mwetega bwetezi okeera kwenenya ne wenenya kati nazze wano nenenyeza era kakati okuba wano wizidde omwesasi omanyi bayibuli weegamba ntuuka mu ggulu n'ebitiibwa n'engula emasamasa bw'omanyi nti no bayibuli yatugaa tugenda kudda ku nsi kuno tufuke emyaka 10 kati ebyo byenzijukiza abantu abakubye Isima abakuba Abiriga abakubye minisita ono bonna mbajjukiza so leka tujjukire nti waliwo enkomerero newankubadde abasumba abali wano oba abamu baseeka bali ku byanfuna enjiri baagivako n'ebirala njagala obbajjukiza nti waliwo enkome byonna byokola mwana ekyo kyekyo ozi waliwo ekirala oba tewali kale